abakweyimira babiri n'endagamuntu zaabwe nobeera nga ate ofuna pikipiki eyo kyetukukubiriza kiri kimu abuyiiya bale mulekera okukola nga abalala bwe bakola gwe kolayo ekikyo buli bw'okola nga abalala bwe bakola kitegeeza nti osimbye layini ey'abali era ogenda kubanga wetadde ku minzaani y'enfuna y'abali piki bw'ogifuna oyinza obutagifuga booda osobola ogikola delivery oyinza obutafuna booda z'abasaabaze n'ogamba nti nze kanfune baana b'amasomero yiiya osobola okubanga osasula pikipiki ate nawe okole ki obeere ng'ofunamu ate awo nga tuvuddewo bannaffe ba Arapex ali Haffy tukubiriza okubeera nga ate omwefunira katale kwali mu habya zonna mu ggwanga ojja kubanga ate omufuna yagala kusiba tiles zinywere zirabike bulungi sibisa Arapex adhesive wa Arapex then okozesa grout wa Arapex okubeera nga ate ofiiringa ojja kubanga ate ombuulira enjawulo enaabeerawo Lubaala Numa concert egenda beera ku kalenda Gardens 13 mwezi genda kubeera gwa 10 omusiime Mathias Walukagga wali abayimbi bangi bagenda banga bamuwerekerako ajja kugendako ku Afro Club Kasanga tejagendako ne ku Hole Farm Nansana wali kalenda genda kubeera mutwalo gumu VIP genda beera emitwalo 2 tebe jabba ya bukadde 2. Okay, kale straight mukamako olunako olwalero Christopher Nzipozi yagamba nakakinda yamugamba agenda imbe ku mukolo gwe naye mpulira mbu omwana kalungi yakimukola kalungi Jamira azabeeru ye yamuyita kati Christopher Nzi yayimba teyayimba kwa muyimbi ganda wange ng'ogenda oyimba kinga oyimbira n'Abamerika ajja ayimbe bulungi mwami Kulumba ajja amufuuwe ekisooka ekikola ky'okujja okuyimba kamanyiiro ekyokufuwa ssente kamanyiiro ajja Kulumba na mama wano nga amuzaafuwanga Kenzo netungamba abasajja munno okolagana naye era bw'aba akoze omulimu omulungi Kenzo musajja muyimbi mulungi omufuuwayo ndowooza Kenzo akkiriza nti amuzaamusinga ekirevu awanika nagamba akkiriza usigenda kugana na musajja wa kirevu yenna alinganga omusajja yani ono Omumerika ono rapa omundugavu manyi byaba Nigeria manyi basketballer James Harden inyali nvodde ainindi vuva muno bweti so nagandoza kanveeko naye nga kyamazi teguyimbika bane teguyimbika kakati nno munnange byonna akakayimba bakampeereza ku lw'okubanga nze golaba ndi mutimbi wa ku mikolo otyo era bizinesi omwami ye yagiteekamu ssente nangamba omanyi okutimba konze yoyagala capital ssente meka miliyoni 10 chiki era bizinesi weeri etandise otambula era ntandise okukulaba kakati munnange omwami yafunyemu obuzibu yafunyemu entondo namugambye ex wange alina omukolo era agenda kwanjulwa ex wa yategeera nti oli dikoleeta akimajjukira era naffe wenga ndi dikoleeta ebimu yategeera nti wakola bizinesi n'ategeera neyagikolera ex wange ate kati ebyo abakazi mulina jjukira twetimba ku social media era akimanyi Haffy decorator and florist kakati nakubira nagamba ati yampereza no message ku Instagram era namba yange yali tagimanyi nangamba ndaba otimba da Instagram ogezaako kuziba ki bade sina namba che point yeriwe kichogezaako kuziba tugenda wali ku business tewali kyenziba omanyi olaba ekizibu ky'abantu abamu bw'oba olimba owulikika otandika okutegaatega misango takola tofunye bulungi nkutegedde akennamba kanti mba Instagram kabade tekeetagisa ya contactinga let's move on kuba katulabikanga nnimba nangamba nnaku z'omwezi bwezi ti nnina omukolo konze bannange congratulations ogugwe oba gwa brother we gugwe agenda kwanjulwa omukyala we gwe yafuna omupya oluvannyuma nze kwawukana naye era nangamba musobola jjukira nkola na ttiimu musobola okubeerayo ennaku z'omwezi nga 18 omukyala wange omulungi black beauty owakazigo nviiri nnyimpi wamuzeemu otya ne mugamba kankebereko mu diary ndabe oba tuli available okolemu ki naba tuli available banaye nina bookings nyingi I know you're creative you know tisikirungi kugaanirawo wamaze okuva mu diary ne mu contacting ne mugamba tusobola okwogera kuba ebintu by'abatimbi oli mukuwanvu yankulaba genda maaso mangu yangu kitwala bubi omanyi omukazi gwe nawasa mugeza kati owanvu yatulina okwogera ne mugamba tusobola meetinga
netwogera ne tiimu yange netwogera netulaba saga atubera bya business eno twagitane uliriza team you're the team. You're the team. No, I'm not the team. I have a team that I work with and you know it. I know. Tukikozesa mu scale yo. Kakati munange bwetwa ne mugamba tujja meeting andi biki kati nga sinagenda mu meeting ansose nkubuulireko ekigenda mu maaso. Kutegezeeko nti okiriza business. Mu byonna byonnyonnyodde. Katuyagala kulaba kyendowooza. Nedda si kyolowooza. Just ate mune sikwebuuzaako nkuyitiramu ndikubuulira kye kigenda mu maaso. Na mukolo gwani gwe ngendo kukolako ngaba nagamba bwe natimba kuki kumbaga ya kwefu bwe natimba era ejaba serebwe gisinga njigamba naye kakati omusajja omufumbo omwagaza aki okumwagaza aki otegeeza aki lwaki oyagala okutta obufumbo bwa mukazi munno nkoze eki ngenda timba ku mukolo ndi mutimba tekisoboka kyekitasoboka waliwo ekisukkawa omanyi ebbanga lyemmaze mu bukulu buno olina kyonona nonaki omanyi abakazi kati obufumbo mwabufuula stage mutuulawo kulinda ziddako wakwata ssente nompa neteeka mu business nebyenkola mbitegeera era gwe kennyini osiima n'ogamba neba neeguno ate mwatimbi kati wanteera mu business ntuule tewali kisinga kuluma nga musajja kudda ku mukyala wo nga amwagala kirommo kubanga enkyalina embaga ayinza otimba omukolo n'otamutimba wagenda ku street n'ogulako malaaya n'ogiteeka ewaka ekufumbire nze bwondaba basika kutu siri mwana muto oli omusajja wonaamulabako ekisoko olutiko lugenda kuyiika oludde omulaba mwali mweyagala ekyabawula bwali bwavu nze nembukujjamu naye sente ze yazifuna naye tezina kyezingasa I moved on gwe njagala omukazi ayagala bbaawe newewandira byessimu tewandigikutte bizinesi bwe wandigikutte wati wandyogera ekigambo kimu ndi bize naye ate olunaku weeruli 18 ogwa 11 weeruli luli free sente mmeka ezo sente nnungi okimanyi bulungi nnyo sente zenfuna mu ddiko bukadde 3 bugenda kukola ki mu nnyumba eno waki mwenda emisana edda abantu bayendanga kiro naye kati mutandise okwenda with excuses nti ogenda kutimba amugenda tuuka ku mukolo asooka akuyite kamuwuliriza come and be plan atudde wali era nzija ne baplana ne bekola nabo bonna ne tutula ku tebo tumitinganga bwe mwekuba oluuso bwe muzza memories mukolo entirely bwatandika okutandika okubuuza bwe mukyuzingira kala tejjukira best colors zenzimanyi ate nga kinsimbye mu mugongo kitera kusimba mu lubuto omanyi ne kalazi ze oli just lwakuba nali mumanyi era ye yayagadde omuntu eyali amutegeera ndoza ne style zo kyazi kwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero